Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Halo sebo jeba liko sebo nziba mpita Mukunja mu program sisimuka tuli mu Endobeso. Mwami Mukunja jeba leso. Kale nawe jeba li. Kale Mukwano. Akubanti Muganda nakuwereza enambe n'olwawo okunziramu. Naye ng'ensonga yange nga bwe nali njagala ngikunnyonnyolemu mukama wange. Nti enambe eyo gye nakuwa njagala ogikubeko muganda wange. Anti kakati obuzibu mbeera n'abantu bangi gwe olunaku nfuna Endobeso nga 10. Kati ngenda nnondamu mpola mpola kati nkutuuseeko. Nekino banne mukama we kinsuseeko kakati enambe eyo gye nakuwa. Badde nsaba onnyambe nina omukyala yagenda nanneesibako. Naye amazima ga Katonda Mukunja nga kitaddemu kugamba nti kuteekamu yadde akawaayiro akalimba. Omukazi yanneesibako nga bwe namufunyisa olubuto muzaalamu omwana naye nga amazima ga Katonda muggulu simuzaalangamu yadde n'omwana seegattangako yadde ne olunaku n'olumu. Naye kakati yavaawa oba teweegattangako naye n'agamba nti wamuzaalamu omwana. Biba byanfuna nze kasita namulaga ebyange naye n'agamba ndoza ananzibirawa ayagala nswaze. Naye nga teweegattangako naye tomwagalangako tomukwanangako. Yadde n'omugambako nti wowayi aga Katonda muggulu sijja kulimba muganda wange naye njagala omundobeseze tumanye ddala ddala kitali w'omwana yani naye nga akazito kendiko ku mutima gwange muganda wange akazito kammenya muganda wange sijja kulima nsaba ontaase mu kino. Kati kyembuuza amannya go gwani? Nze mwami Ssentamu muganda wange. Sebo. Kale onayogerako naye? Saagala kwogera naye njagala mmanye bumanya ani taata w'olubuto. Taata lubuto yani ebintu byenjagala okumanya. Beerako kale. Kale muganda wange. Beera fema kyeta buli ky'omuziki kakate nkatumu kangemu. Yebaliko nnyabo. Wabula emisimu yonse kubanga sikuwulira kyoba omanya ngenda nakujjako. Wangi? Nakuwa akamanyiiro. Nze ndi police officer waliwo omusajja ali wano njagala ojje tufujjeko DNA tumanye ani azaala omwana oyo kubanga bali abasajja babiri abamukayanira. Waliwo Ssentamu ne Goloba. Kati buli omu akayanira omwana oyo muleete tumutwale ku DNA tumujjeko DNA tumanye ani azaala omwana. Tukoye ebintu bino tubikoye wano ku police. Omwana wa Ssentamu. Omwana wa Ssentamu. Kakati ate ye Ssentamu yenga ate yagamba nti omwana wa Goloba. Omu police officer kankunyonyole. Oyo Ssentamu. Yankwana. Nsoka nemugana. Nembera nga mulota nga mulota buli mba nebase nga mulota njira mu birooto. Naye era nga simufaako era nga mulota nensidala nga muganye. Ng'omulota akola ki? Nga mulota njijidde mu kirooto ng'ayagala kwegatta nange. Nimala nensimuka mu kirooto naye nga buli entekawo omutwe nga mulota. Kati ekyavaamu nemulota nga nebase naye mu kirooto nemulota. Nga nkutte. Mu kirooto yakwata mu kirooto? Iye mu kirooto kyagiramu yajja nankwatira mu kirooto nankozesa naye nga nkozeseza mu kirooto. Ate sijjukirako olunaku lwe yali ayambadde kapiira. Mu kirooto? Mu kirooto nga mulota nga nkozesa nasooka nemulwanyisa naye nga omanyi omusajja nansinza amaanyi. Namala nankozesa mu kirooto. Kati ekyavaamu nange nemira yali ankozesa.
Nokola ki? Nenyumirwa bye yali ankozesa mu kirooto. Kati ne tugenda maaso n'okola ekyo, ne tugenda maaso n'ekyo ekikola naye nga nali ndoota muloote era nagendanga okudde ngulu nga nvudde mu kirooto era nga ndaba ninga abadde n'omuntu mu byaddala. Mu kirooto ng'onyumirwa? Iye namala nenyumirwa mu kirooto. Yenga lunaku lwanyumirwa yasembayo okulota ekyo kirooto nga nkwesiza mu kirooto namugamba nti Ssentamu nfunye olubuto. Namumajina olufunyo cyane mugamba nze nfunye olubuto mu kirooto era. Kakati olera nga kutte bukwasi? Iye yajjanga nankwata nebimala nebinyumira. Naye mukazi gwe weetaaga kusiba. Omusajja namuloota nga mu kirooto nga nkozesa ebintu ng'oyinza okugamba siri mu kuloota nga tubikolera ddala. Nange simanyi oba gwali muzimu oba yali nga muntu bya ddala. Amannya go gwani? Nesaala. Okakasa Ssentamu yakufunyisa olubuto? Iye yansanyusa mu kirooto nange simanyi oba mulogo oba yanjigiranga bw'atyo. Nga ddala okikakasa omuntu asobola okufunira olubuto mu kirooto? Nkikakasa mwe nalufunira kuba gwe nalootanga nkozesa ate nasookanga muloota nga nkwana nga mbireeta nkwana ekyavamu ntandika obbiroota nga ddala tuli mu kikolwa. Gyali mirundi ng'emeka? Gyali emirundi ng'etaano. Olumu mu kiro kimu yajjanga n'emirundi 2 nankozesa asooka nga najja omulundi gumu nolowooza nti nooba kiwedde obanga zeotuefe kutwala ogenda okwala omuntu y'omu era akomyewo mu kirooto ng'era kozesa byebimu. Kakati nze kyendabye ebintu bino binnemye okutegeera. Jangu ku poliisi tulabe ensonga zino tuzitereeze. Nze saala ndije ku poliisi. Kati na ku poliisi mamayo ekinga tata w'omwana mumanyi. Tusobola kujja ku poliisi oba alabirira omwana we Ssentamu oba tamulabirira yamanyi naye ng'omwana we alina omulabira sawa kujja ku poliisi. Ojja kujja. Nakati mumutawanyiza ki? Ate kiki? Abagambe taata wawo. Ate kakati olubuto lw'ekirooto lwali lubaddewo. Kati bwe tubanga omuntu asobola okufunira olubuto mu kirooto. Luyinza okukeera olumu enkya nga abakazi bonna bali mbuto kubanga abasajja buli we beebaka babaako be baluuta. Kati nanti yayinza okubalooza kirooto. Tulaba bino ebagamba mbu amayembe galungi ekyalo. Akabeera gavubuka. Oba omukazi anywa omwenge. Nga kiki? Nga mujjese oli amufunisa olubuto nga mwalaali ngalo. Munanga ono akakasa agambye kiro yajja n'emirundi egyasooka ogwasooka bw'aludde nga amukwana. Kati ndowooza ono n'atandika okutendewalirwa n'amuloota mu kumuloota ate mwe yafunira n'olubuto. Kyali kintuuseeko era omukazi ng'agenda kunzigiramu kuntuusaako buliisa maanyi mu kirooto. Aba agenda ajjemu engoye bw'ati akaana ne kanza okusataata obugi buzze nawulira ennaku bannaye. Okusisimuka Mukunja nakachwa ne amoto mu balambuzi. Kuchera mukaga katonyeze 3 ne chenda mwe katonyeze 0 Masaka noti nya emunya 25 not 5 ne noti 752 23 mwenda nkaga 3 abakyala mwe muba musingo tubulira ddala osobola okufunira olubuto mu kirooto. Nze Mami Prince nyawakiswa wanayo abakazi nga bayaye saba mu kirooto wanayo omukazi asaana miggo. Ata asaana miggo nkiza okuba tujja kubuuza ku baddokita batubuulire kisoboka mu kirooto okufuniramu olubuto. Ate olina kubuuza musawo Muganda. Abasimusimu bali kuweereza mikwano no nakitende Silvia neno yo omukyala atulekemu bannange atulekemu ani ayinza ofunira olubuto mu kirooto. Oyo omukyala amanyi nnyini musajja alabika ono omuvubuka yamwegomba bwegombi luvannyuma naye nga amanyi nnyini mu lubuto naye bannange abakyala tukoze obukolomooni obw'enjawulo olubuto nalufunira mu kirooto. Imagine tumideko tata mchibi Friday kasenge kansala Jamila mama naruje kapeka buloba bisase kapeka buloba ne ankoloba sigati zinashitende Silvia No kuna kachwari la kutuweleza ka stage 2 from musajja akitegedde kyabadde kitaganga n'Endobeso nagirecordinze bane mwe bale kutuweereza nonna kintu jwani tobaga kaziga abaaki okimanyi kati agakazi gegekwanira abasajja tegutusirwalirako teri buto lwa kirooto
amma mwebale tuweereza olina kintu Joanita. Webale nnyo na kintu Joanita. Boku. Wanjisebo. Ono Emmy Natete. Agamba Kinakachwa ne Amoti. Tuli bulungi. Tuli stebe. Bannange ebiroto bitutuusizaawo. Mugambye. Abantu katugenda kutandika nga bafunira mu biroto. Bannange abasisimusimu asuze mutya Amoti ne Kachwa ne Nakachwa bannange Mukunja. Nze bino binsuseeko. Afunye olubuto mu kirooto. Ono yeetaaga okusiba. Bw'aba teyeetaaga okusiba bamutwale bamukebere obwongo obuliko ekikyamu. Ekita buli Amanye Edobeso kamugema amanye katene. Sengange Nakachwa musizaako nnyo. Kale mtabani. Mukama akumpera omusa naye omukazi olowooza simigaye. Oyo omukyala muyaye buyaye naye addewo akajanja. Musajja yaddanga mu kirooto. Mukunja Amoti ne Nakachwa mwebale kuweereza nabeera Kaliba Bernard Plechfoto w'ensasaggo omubwati. Naye bano mukazi atulekemu naye. Nze ndaba nebyayogera bimuswaza kuba naye yennyini alaba nga byabuyaye. Atuggyeko amalala ffe omwana mutwalo watatawo omutuufu. Mwana wa mama webale kuweereza eggwanga n'Obuganda. Nkale sebo. Bamuyita Wizard nga ti promota w'omuyimbi Nusana Kanjako omuyimbi nkulu aliko 2020. Neba ne Mukunja bitumukonje kayange ndagirabako muyawana abadde anyumiza ddala firimu eyo firimu naawe. Mukunja ne Nakachwa mujebaleko mwasize mutya. Naye abakazi bagudde eddalo. Oyo tamanyi yamuwa lubuto, tamanyi yamufunisa lubuto aleke kusirwalira ku musajja. Waliwo afunira olubuto mu birooto. Musiru kyakayina n'amajembe geewaabwe egamufunisa olubuto aleme waayiriza musajja. Oyo asiza olubuto mu kirooto. Banaye ensi eno ng'erabi. Weebale tuweereza Nakachwa ne Amoti. Nze ntumiddeko Madiina. Weebale nnyo mukwano. Temukyewuunya kibangawo. Mukunja weebale kuweereza nze Rosette Kansimi wano e Kawempe. Mukunja nze nange oyo mukazi muyaye alimba nnyo. Lulimba si omwana si oyo omusajja. Olubuto lwa kirooto munnange temukiwakanya nnyo kisoboka. Kale katusembyeyo nowe Matuga. Abasimusimu bale tuweereza nze Mage Matuga. Ne bannange oluwala ate tubalemu ku magezi. Bw'ojja situla kulagira Amoti naye kyekandi ku saidi ya Amoti kyeka olwalunywa ku mwenge lwagwa ku kkubo ne balukozesa ne tulowooza nti luloota kumbe tetuli mu kuloota bali mu dukozesa bya ddala kituufu lulabika lunywa omwenge. Lutubalemu ku magezi osobola okufuna olubuto mu kirooto tatusiwalira nako tatumalya na budde. Nonye taata w'omwana ave ku musajja tamwesibaako mubeere bulungi. Miraba. Tujja kudda n'abakyala mutukakase kubanga bano babaddemu n'abasajja. Abasajja abakazi mutukakase osobola ofuna olubuto mu kirooto. Oba eriyeyo abasawo abasobola okukonekitinga ng'oli yagaana n'akuleetera ekirooto na konekitinga enkeera agera asaba buyembe. Nze byantabuseeko omuntu asobola okukuba enkwaso ng'oloota. Okusisimuka n'Omukunja Nakachwa ne Amoti omubalambuzi.